Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale kulamusako na Josinze okutulabira gwali ku mukuto gwa There is Still Hope ali ku Tish TV n'emikutu emirala. Kama tukwebaza olw'amakya amalungi, tukwebaza kubanga tukyali balamu. Tonyika mu ndagaano y'omusaayi gwo okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tusabidde amina era amina nnyo ddala. Kale mukulikeyo mu weekend lunaku luno lwakubiri, ennaku z'omwezi zino ziri 21 omwezi ate ogw'omusanvu 2026. Kale katugendeko emutundu eyo n'abadde ndaba Pastor Tom, I think lwabadde lwakumeka, lwabadde lwakuna lwakutaano, yabadde alina okulabula kwakola. Mwe mwenna abagenda emutundu muwulirize bulungi, oyinza okuba nga vidiyo eyo tewagiraba ku mukutu gw'ekkanisa, naye nze nga There is Still Hope enkola yaffe nsazeewo nkola eki, nsazeewo nkuleetere vidiyo eyo ogirabe bulungi. Kati Musumba Tom yadde alabula mwenna abagenda emutundu n'ekifo ekirala, in fact si mutundu yokka, kuno okulabula kuli common makanisa, banka, kooti, ebifo byonna ebiri public ebiri accessible. Stanning ayagalirawo nnyo ddala okuba nga afuga, okitegeera. Kati kansooke nkuwa okulabula okwo, Musumba nga alabula mwenna abagenda emutundu, era buli munnamutundwe buno obubaka bubwo buwulirize bulungi nnyo Omusumba Tom bwe yabawadde, mwegendereze. Banange nadde nsoma mpapula bwammwe awo muwandiika ebintu ebikolebwa wabweru awo si kitundu kya wabweru wa gate, si kitundu lya buweereza bwaffe. Abamu balanga kale simanyi biki tugenda kulaba wano spirit of guidance. Katonda akulungamye, yogerako ne Katonda, Mukama akulungamye ekintu ekituufu. Mukama yebazi kubanga ebikolebwa wabweru bingi. Bangamba waliwo nabbi w'obulimba simanyi afumbirawo emmere, simanyi waliwo abatereka ebintu, simanyi waliwo abakola biki. Gundi bwe bakunyaga togamba nti mutundu anyaze. Amina. Naye ebikwatagana na wana waffe bimukomplainizeko nabirabye era ngenda bikolako. Naye ebyebweru mbikulegedde, sigenda kutefuluma bweru ngenda etabaala abantu bagambe bannange mwe mukola bino mukola bino. Ebyo bakesisi na biki byonna, naye nze nkusaba wegendereze. Aleluya. Tomalaga kugula buli kyosanze, tomalaga kwata bintu byonna otereka buli wosanze. Oli ne wagamba nze ndiwe kitundu kya mutundu, mugamba mutundu mufulumye, oli wekka olimba. Amina. Ebyo byonna bikulabudde munnaye baleme kuferera, kubanga abantu bangi babateeka bweru, wala babateeka mu paaka eri gye mutereka emmotoka, n'atandika okusabira. Mubuuze lwaki tosabiridde ku kyaki, lwaki osabirira eno mu parking? Beerako stepbooni naawe, ne bakuteeka mutwe azze n'emmotoka yo, ne bakuteeka ku ttaka wansi, ne bakusabira wansi. Aleluya. Era omugumuze lwaki tosabiridde eri, eno lwaki oteeza eno? Lwaki mukwano gwe wegenderera ng'ofuluma geeti, ebikolebwa bingi nnyo wabweru paka wonna wonna. Abamu babalumba ku mirimu gyammwe, abalala babakola batya, naye awo wonna tujja balaba. Bano ababakwatire wano munda bo, abo twabategedde era tubakolako nnyo. Aleluya. Kale Mukama Katonda akuba ekisa ekyo. Kale Mukama yeebazibwe nnyo, ndowooza Omusumba omuwulidde. Bayibuli egamba ekigambo ekimu kimala omugezigezi okukola ki? Okuba nga ate ategeera. Erinzi babagibbidde nnyo abantu, si mutundu wokka, awantu ne mu bbanka kasita ogenda nga tokulembeddwa mwoyo wa Katonda bakubba. So bantu bangi bagenda mu makanisa ag'enjawulo oba mutundwe ne bamubba, n'avaayo ne bamukyaza ku TikTok, ne bamukyaza ku YouTube, n'agamba Omusumba w'emutundu yanziba. Naye nga teyasooka kukakasa oba oyo Omusumba wa mutundwe oba si wa mutundwe.
n'agamba baamubba. Okitegedde? Naye nga yasanga awo omuntu eyeefudde. Osoma ekitabo kyani Jobu agamba nti baana bakatonda bakuŋŋaana ne Sitaani wakwaki tolowooza mbu awalinnya amafuta, awalinnya omwoyo, awalinnya abantu abangi mbu Sitaani ate waasinga n'okwagala. Awo we mukuŋŋaanira mu kkanisa yammwe awo ne mukabirira Mukama waasinga n'okwagala kubanga mwetageti baali talina kyabaagaza ab'ensi. Kale omuntu ava eno ali desperate ngenze Mutundwe n'atuuka eyo anti njagala bamusumba Tom, njagala kulaba musumba ani, njagala bansabire, n'agwa ku kifere n'akukkiriza eri nga muzeeyi wagambye mu mmotoka, n'akusabirira eyo, n'akulagulirako eyo, n'akunyagulula. Kati gwe wakunyagulula ogenda na kifaananyi kyaki? Mutundwe. Nsumba b'e Mutundwe babbi, nsumba b'e Mutundwe banziba, nsumba b'e Mutundwe bankola bati. Abantu abamu babakoze ebyo naye nga tategedde oba gwe yatomera wa Mutundwe oba nedda. Okitegedde? Aye ne mubaweereza mwennyini era mulimu ababikola nga yazza abaweereza azza abantu ebbali n'abakolamu kansolingi atali ku ki ku kanisa byegoberera. Kati ekizibu nti ffe omuntu omu wakikukola oba musanze Mutundwe n'oba omulaba katuuti n'abaako kyakukola weetika obuweereza bwonna abukulembera gw'osooka leading pastor n'omuteeka wa n'ozzaako amudira n'ozzaako kwaya n'ozzaako ki n'ozzaako channel n'ozzaako videos buli wola vidiyo eyeeyo mu kifo ekyo ng'ogamba abo banziba. Naye ng'oluusi yali muntu omu, oluusi watomera mufere mulala. So ku makanisa naddala gagakuŋŋaanya abantu abangi bakyala kimpadde gye bali bangi. Tulina okwegendereza nabo babanga bagenza okusaba naye nga banoonya ki be banaakwata obujega. Bangi bakyala kimpadde babeera eyo gwe mulimu gwabwe. Omusajja ati ovudde Kiryandongo oba mukazi wattu badde owulira ku leediyo gaaneka ŋŋende nga olinamu obutwalo bwo ng'ameka 2 jakusigako zino zijja kundiisa wiiki zino zizeeyo ng'ogenda omusanga ng'akukkiriza eri wansi mu paakingi ng'asooka akulagula ng'asooka akusabira nga gamba zisige mu leediyo Mukama ajja kuwa omukisa ng'owaayo baasi oba nze nogayita nzikuterekere jaga wano haleeta nkuterekere. So bantu bangi bagudde mu beerefu n'avaayo nga nezimuzaayo wakatazirina n'atuuka nga n'ekyokulya takirina buli kimu bakitutte simu bagitutte kabaaga bakatutte. Okitegedde? Kati n'avaayo nga gamba ekifo kiri kijjudde mu Sitaani mwereere sirabako Sitaani ali wali atambuza n'ebigere. Sitaani ali mu kifo kiri alina ne power bank. Naye nga omanyi Bayibuli etugamba omutume Pawulo agamba let us be sober minded. Naye nga Sitaani yakozesa bunafu bwo butamanya ignorance ye n'akukola ekyo. Naye olowooza lwaki Sitaani asobola okukola ekintu ekifaraganako ekito mu kifo ky'ogezeemu? Sitaani oluusi alaba nti okusumululwa kwo kuli mu kifo ekyo. N'agamba kati ono njagala mutamye ekifo kino nsigale nga nkyamufuga ebitundu 10 ku kinnaakyo. N'apangayo owuwe ne bakuba ku mutwe ne bakukola bye bakukola nevayo ng'ogamba nze sisobola era nze noddayo kambeere wange n'akufuga. Kati ate ye amakinga sure nti tojjaamu kali kategeera nti oli yabadde muntu nga ye, tebwabadde buweereza, teyabadde musumba Tom, teyabadde Mutundwe Christian Fellowship yonna, oli yabadde muntu yakikoze kangende nnoonye Katonda wange kinjigiriza kimpadde ekyokuyiga ebyo gwe tobitegeera gwe tosaana bimanya kiki kyokola obuweereza bwonna ng'obwetika ng'obukuba ku mutwe.
bw'omala obukuba ku mutwe ate bano ba YouTube abanoonya content nga bakugwako oba olaba ayogera omanyi buli ku video bungi ku YouTube osanga oli yeeyogerera bibye kanga onoonya nyini channel omugana nange nina obujulizi obukola ki obwokya nagenda ebutundu nalabayo sitaani mukankubuulire sitaani ali eri atambuza n'ebigere bankola kino naye nga gwedi be bakikukola si be bakikukola wagenda ne ignorance wagenda oli desperate wagenda oli mu condition ndala so bano bakyala kimpadde abakozi b'akantu bo ne bakuzingira awo ne bakola buli kimu kye baagala naye ndowooza Musumba abalabudde manyi baganda bagamba nti nantabuulirirwa yasabaala gwa bbumba akati go kasita owulidde ekyo olunamala nga bakuzza wali mu parking nga bakulagulako Dubai muwaayo akazeeyiko nga tukusaba ku YouTube bane mutunde kyeyankola eri wali emizimu okuva we nagendayo nadda nali ngoba kubya visa ne bigaana naye buli kimu ne kigaana kumbe sente era ze walina okukolamu process wasanzeeyo ki sitaani nga alina gwatuddemu waati n'azitwala alina weetika obuweereza bwonna ne mu bbanka nzira mukwano wawe bamubbawo mu bbanka awo ejjinja kijja kwogera bbanka naye nziba gye bamubbamu yali ignorant omuntu ali awo ate nja kukyusa eddoola eno nyambaako biki banka tebagoba infact banka neogenda ngaoli ignorant they help you kati amaze omulaba gyeyo naye ntyayo kati omanyi kituba tukola exchange eri kumeka doola emu nderi kusatu lukaaga nze mpaamu 2 5 2 7 ku speed alagenda obalabalamu agenda fuuka biliyoniya soka bamukusimba ekicupuli ky'eddoola naye n'akwasaako 2 kati enzibe efaanaganako weetyo eri buli wamu mu kooti nagwe nalaba yagenda mu kooti sajja n'amusisinkana nga yambadde bulungi namugaze ndi luuyaze ngina kuyambako kumbe gaffere g'ekkooti sente beyiro agenda funa beyiro leeta bija aliwo batuuka okuwa omuntu we beyiro ate sasula nti ate sente naziwadde nti ate looyaki nti ayi gwe naawe ogendanga ku kooti abanalooya bannaleero b'osanga awo beera mugezi tomwesiga bagenda kukuba sente omuntu so gyekyo Musumba Tom kyabadde akola ki akyabadde ali kulabula abantu bonna abagenda emutundwe okuba nga ate mwegendereza naffe there is still hope tetukoze bubi obubaka ne tukola ki ne tubusindika kyaleka complain zibadde nnyingi ng'abantu bo buli gwe balaba emutundwe agamba ndi muweereza waayo bukkiriza ate ne babakwata obujega agamba Yesu onsaasire obwa ignorance bwonna bwe mbadde ntambuliramu ompa omwoyo omutukuvu gula amaaso gange ag'omwoyo ayi Katonda omulungi nako lwaleero nsazeewo okuwa obulamu bwange obeera omulokozi era mukama waabwe etwana akamwa kange nti ndokose okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana tusabidde amiina era amiina nnyo ddala kale ndoza kanetwolemuko katono tukomawo bingi bye tulina ate mu wiiki eno amakya amalungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.